otyo mulungi ali kutomusa yugi tukwaniriza nnyo ndowooza oba oli awo tubadde tetunnaddamu kubuuzaganyako mu 2022 ono naye ndowooza neera epuroguramu esoose mu 2022 weewaawo nga wabaddewo ezibadde zijja zetubadde olede nga twakola tubaagaliza 2022 ono ow'emirembe ow'essanyu abeere wa bibala tugguse n'omusumba Servant Hilary Musiima okuva ku Truth Sets Free Ministries wali emunyonyo endagiriro entuufu yonna jjiddamu agyongera agibawe n'essimu ze nange Director Tomusa okuva wano ku Tomusa UG ka program ketulimu kana akanyuvu bwe kati ketutera okukola kana akanyuvu bwe kati tukayita emmere y'omwoyo nkayise ka program si lwa butono naye kanyuvu kawoomu kyenvudde ngagamba nti ka program kano ntumira ku bantu abatulaba abatuwa likes abatuwa comments waliwo omukyala mu mukwano gwange ennyo Mami Ashe ye Agi ali abo Kenya ali Boston yawo tukweyanza nnyo okubeerako n'otulaba ne comments nzifuna ezimu ziyisa mu inbox yange ezimu nezigenda ku page butereevu tukweyanza nnyo Mami Olivia naye ali Boston yawo Kapalaga baby naawe emirimu gyokola tugiraba ne comments zonziraba era mmanyi nti enkyukakyuka kati mugiraba Mukama w'amaanyi ne background ndowooza mugiraba twanyumye dda 2022 omusumba nga essaawa yaffe then obuuze kubatulaba oba oliawo era n'abatuwuliriza kubeera batulaba bwe batuwulira neyanza ssebo katwebaze Katonda ffe tukwenza olumukisa gwotuwadde ate okubeerawo nate akaseera kano ku Tomusa UG tukwenza olumukisa gwewatuwa emyaka gino gireka nga kyali mito okuba nga tusobola okubaako kitugeza eggwanga lyaffe abantu bakutegeera okusinga ennyo batuukize ekigendo lwaki obatonda ane bakawawangule Tomusa UG tugisabira n'abakulembeze baayo n'ebikolebwa yongera okubiwa omukisa ensi keekulabe era Tomusa UG keekule ne bannaffe bangi abagiwulira era abagiraba bakuliwamu naffe balabe omukisa mu Kristo Yesu Mukama waffe n'omulokozi waffe amiina. Kaakati nno mpozi nga tetunagenda ku mulamwa gwatuleese leero ogw'emmere y'omwoyo ngezaako okujjukiza nti waliwo essomero ku liyitibwa Florence Junior School wali nga wakaveewa kiso bayitawo gayaza ku 14 Florence Junior School somero ddungi nnyo somero likyali ppya naye abalirimu balina obumanyirivu bwa kika kya waggulu bagamba nti it is another home for your children. Totwala bitabo totwala mmere kasita osasula school fees ng'obakwasa omwana nga bamubangula n'abalala tujja kuba tubakoonako mpolampola kakati wetujjidde wano nabadde nsoma ku mawulire nga tunagenda njagala okusooka okwogerako ku mwaka guno 2022. Yes sir. Ekisooka obuweereza Truth Sets Free eno mission naye ministry cause mission kyeki buno obuweereza naye nga buli mu kulembeza obuyitibwa Kingdom Revelation Uganda. Kingdom Revelation buno bu Truth Sets Free mission kitundu nga bonna tubeera mu ssomero muba mu P1 muba mu P2 era obuweereza buno bulimu ebintu bingi bulimu Judith blessed to give tukola outreaches nga tukyalira abantu maka gaabwe makomera eyo naye bweyitibwa mission. Truth Sets Free ate yetambuza enjiri eno ya media naye nga tuli under the leadership etibwa Kingdom Revelation Uganda oba cream abantu abo Kingdom Revelation kati ku mutimbagano mulinayo Kingdom Revelation bulungi nnyo so baginoonyaako bajja kugiraba kibanja kyamu babafuna. Yes era bajja kulaba ne overseer wange ayitibwa Edward Zlinda
wa Lungereza ye naye yembeere n'olensonga eyo Truth Set Free Mission ne Blessed to Give Mission naye nga tuli under the leadership of Kingdom Revelation. Kakati njagadde njogere ku 2022 omwaka guno bano gye bataali abatulaba era batuwulira mu kanisa nategeeza abantu nti mwaka gwakuwummuzibwa. Njagadde no naawe yali kutomusa yuji guno mwaka gwakuwummuzibwa. Guno mwaka gwoteetaaga kukolana n'effumbi, gweetaaga okwesiga Katonda akoleko wummuzibwa. Is a dog rest. Nkitegeera ntya tusudia ne tugenda tutuula ewaka ne tuwummula ne tulinda emmere. Sigamba nti batuule wabula mu mbeera manyi waliwo abantu nga buli kintu kyonna badde bakyekolera nga buli kimu kyonna yalwana yakola kino yeraliikirira kino nayitawo ntya nakola nti agamba nti tolwana kkiriza Katonda akulwanira. Exactly. Nkitegeera nti omwaka guno guli 2022 ennyamba ezo bwezigatta ziri namba 4. Ziri namba mulimu 2 ne 0 ziri enamba 4 kyokka enamba 2 mbwakabaka Katonda etegeeza unity obumu. Etegeeza unity. Kati ate 2 mu 2022 zirimu 3 kakati 3 mu figa 4 2024 ne 2 ezitegeeza obumu 3 bw'ogatta ofuna 7. Bw'ogatta figa 4 2022 ntenda figa 4 2 0 ne 2 ne 2 ziri 4 figures. Ezo ziri 4 kyokka mu zo mulimu 2 emirundi 3 which is nazo figa ndi ku figa 2 era nazo figa emirundi 3 bw'ogatta 3 eyo ku 4 figa ya 2 oba ofuna 7. Bw'ogatta 3 n'ogatta ne 2 ne 0 ne 2 ne 2 2 ne 0 2 ne 2 zenya ne 2 ziri 3 gwe 7 kyokka 2 etegeeza obumu unity. Mujjukire temwerabira abasoma Bayibuli Katonda tuwa n'ensi mu nnaku 6 olw'omusanvu n'awummula. Kyokka tumaze okukizwa ng'ennamba eno erimu figa 7 ekitegeeza okuwummula. Kakati ekirala 2 obumu buno bulazeewa andi kugendako 2 ku sayidi endala etegeeza okukakasa. Ebyo nno byawandiikibwa naye kati tetuli ku budde bwa byawandiikibwa byagala natuweereza message netubimuwa. Etegeeza okukakasa emphasis. Omula Yesu yagaa nti ddala nkugamba nti omuntu atabazibwa n'amazzi na mwoyo teri abakabaka ba Katonda. Ddala eri ddabo yandibaddemu nti ddala emphasis nkakasa. Naye musoma ebyo ebintu oloota biroote omwoyo abikkula. Bw'ogenda Joseph emphasis nkakasa. Bw'ogenda mu kitabo kya luberebere Joseph Farao bwe yali aloota ekirooto Joseph kye yamuvuunulira yakiroota emirundi 2. Yasooka n'aloota ebimera n'aloota n'ente enkovu n'aloota n'ente ensava n'aloota ebimera ebikovu n'aloota ebisava. Joseph n'amugamba ensonga lwaki eyo baasi ensonga lwaki okiroose emirundi 2 kuba kikakasiddwa kisaliddwawo emirundi 2 kyokka olaba olyanjaga ogambye otya waddamu n'addamu n'akakasa. Era mu Luhibru oba Olugreeki Yesu mwayogerera omuntu wayogera emirundi 2 kuba kulayira ddala aba ndayira bwe kigenda okuba. Kakati bwe tubanga 2 eyo okulayira tukulinamu emirundi egi 3 etegeeza eggulu Katonda kitaffe omwana omwe omutukuvu obwa Katonda ye 3. Ennamba ze tuliziigako tulifuna obudde. Kitegeeza nti 2 okulayira ggulu lye lirayidde kubanga erimu emirundi egi 3 teza eggulu lye lirayidde 2 erimu emirundi 3 ate nga 2 etegeeza okulayira okukakasa. Kati eggulu lyalayidde emirundi 3 ndi guno omwaka gwakummuzibwa ye 7 ginasose wayakola ensi mu nnaku 6 n'awummula. Era unity yeeriwa eno 2
nti eggulu okuba erimu emirundi esatu liri wamu n'ensi eno okutuukiriza ensonga gye nkugambye. Nze guno mwaka mukulu tulifuna omukisa okuguyigako kankomaawo. Omumuwulidde omusajja taggwayo buli ssaawa ajja n'ebipya era bwemuba mwagala ebipya ku Tom Sayugi siyinza kulekeraawo munoonya kuba mmanyi naye buli ssaawa ebipya Mukama Katonda agira naga nti ono gwe mbanjiira ebipya asobole okutuusa obubaka ku bantu bange. Kuba tumanyi nti abayitirivu ennyo abantu abasinga obungi tubatuukako abali mu Amerika waliwo Bannayuganda nga bali Kenya waliwo abali China ng'oluusi tebafuna mukisa kuwulira ku kigambo kya Mukama oba kuliisa mwoyo. Kale twongere 222 mbagambye ate bw'ogatta 2 ezo 2 zirimu 3 bw'ogatta 2 ne 2 ofuna 6. Katonda yakola omuntu ku lunaku lwa 6. Yasooka kutonda bintu birala engizigande bena munakuta olw'omukaaga kwe yatondera awo waliwo makungi. Obumu bwa Katonda bulina muntu kuba 2 eno bw'ogigatta efuna 6 terina kitonde kirala kyonna okuwummuzibwa kw'abantu. Entalo balekeraawo okwerwanira entalo balekeraawo okola era guno gwe mwaka gwokka omuntu yekka bw'otala okuwummuzibwa kwa kiri nti guno mwaka gwa kuwummuzibwa. Musajja yagamba bwe yali ku Tom Sayugi guno mwaka gwa kuwummuzibwa. Abanakikkiriza ne bakitambula bajja kulaba ku maanyi ga Katonda. Tuyanziza musumba obubaka obwo ndowooza bali ku Tom Sayugi mubuulidde omwaka gwa kuwummuzibwa si kwebaka bwebasi naye weesigeko Katonda akulwanira entalo zo kati weesige Katonda akulwanira ebikaluba nga bw'otamwesigangako this time mu 222 mwesige kumpi 10 ku 10 kyekyo kyennyini kubanga ye kyeyeetaaga wakyaliyo obubaka obulala musumba kakati nabadde ntaganjula ku mikutu kuno nendaba mwannyinaffe omuyimbi nno mulungi ennyo wa gospel omukyala Judith Babirye nga yeetonda ekisooka yeetondedde omubiri gwa Kristo mu Uganda okujja gutunnyonnyola kiyabadde ategeeza ki neyeetondera omukyala neyeetondera abawagizi be n'abaana abato be yali alabika gye bali ng'ekyokulabirako be yali nga role model waabwe nga omuntu yali aba inspiring nga omuntu aga nti music wa Babirye mwagala nange njagala mbeere nga ye n'abeetondera okubeera nga yamenya ebintu bye yasobye naddala nga yeetonda okugenda mu bufumbo obw'omulundi ogwokubiri ate n'agenda mu bufumbo obw'omulundi ogwokubiri nga bulimu omukyala kitegeeza n'abeera nga makula wamma gweganga y'omu kuba amenya obufumbo bwa mukyala Rukiya nga yamenyamenya obufumbo bwa Rukiya obaoliawo abaana kati yayonoona obulamu bwabwe abaana baali bateredde bulungi mu bufumbo ne maama ne taata byonna ebyo obaoliawo kati byasasika so nga yeetondera n'omukyala oyo naye mu byonna n'amugamba nti sikusuubira kunsonyiwa mangu oba kwanguwa kulowooza kunsonyiwa naye nsaba mu mutima gwo ofunemu ekifo ekyokunsonyiwa maybe with time n'ebirala bye yalongozzaawo okusonyiwa omuntu bw'avaayo n'aga nti munsonyiwe oba nsonyiwa asonyiibwa busonyiibwa bw'atyo mu bwa Katonda oba waliwo by'alina process gy'alina okuyitamu oba alina by'alina okukola okutulaga nti ddala kituufu yenenyeza. Kaakati okusooka kwa byonna ssebo neyanziza bolesa eddiimu eyo omulamu mukulu nnyo era nzikiriza Katonda n'amalira abantu bajja kuba bakitegedde bulungi. Ekisooka essaala ze tusaba Katonda tuliyiga kusaba
omuntu omusayujja abantu bagenda kuyigira ddala Katonda naye essaala za mirundi ng'ebiri wewawesa Katonda zaatayinza butaddamu waliwo zaatasobola butaddamu waliwo zaatasobola kuddamu omanyi bw'osaba Katonda waliwo zaatasobola kuddamu ne wabaawo ne zaatasobola butaddamu ate waliwo z'omusaba n'aga nti awo gira olinda olwo nga tazzeemu ongazzeemu ansa gyakuzzeemu yeyo ntirinda ate olwo negyaga nti sijja kukuwa naye essaala yokka etaliiko kulinda etaliiko butakuwa yo teriiko mujja kuddamu enkya za mirundi 3 eyo yo wogyogerera teriyo mutulinde enkya simanyi tudde bagiddamu ku sport essaala ey'okwenenya essaala ey'okwagala okutegeera Katonda n'essaala ey'okwagala okuwuliriza Katonda ezo zo woozisabira nti Mukama neenenya ekyo tekiriko mulinda tunaddamu sijja bakuddiramu awo wogambira nti Mukama ajagala kukumanya eyo teriiko nti ojja kumumanya nki oba luli oba essaawa eziddako Katonda tabanga akolanga banka zigenda nezinsobera bw'ogenda okugyayo sente netiwaaka zimanyi okugula naye netiwaaka tezitera kugula ng'ossaayo sente kati kasitankubanga kwenenya nga kutegeera Katonda nga kumuweereza eyo teriiko nti nkya eggulu liggule wogende wala ne bwogenda kiro ku ssaawa 10 baba bawulira ababanka balabika bakopa Katonda n'olw'ensonga eyo bwe kiti ekigambo okwenenya bwe kiri ekikulu ennyo naye ngambye omanyi oba weenenya era kwa mirundi eki 3 okwenenya weenenyeza Katonda okukwenenya kika kirala okwenenyeza abantu kika kirala n'okwenenya gwe kennyini kika kirala gye kujja mu maaso ekutomuka sitayugi tujja kufuna blackboard wano okwenenya kuli mu triangle Bayibuli kweyigiriza kwe naakayigako Katonda yetaggwa naye kwe naakayigako weenenyeza Katonda ekyo kirala okwenenyeza abantu ekyo kirala n'okwenenya gwe kennyini ekyo kirala era emitendera egifuga okwenenya Katonda mirala egifuga okwenenyeza abantu mirala n'egifuga okwenenya gwe kennyini mirala akatogo ye muntu okugigatta olw'ensonga olwaleero gyatuukire kumanya naffe Judith Babirye naawe ayagala okwenenya n'asubira okwenenya otegere kyoba okola era okikole bulungi oleme kukikola mankyolo oba mu ngeri kubanga ekikulu tukulidde nnyo mu religion mu ddiini abantu bintu byonna babikola fashionally weenenya noyatula kakati ekigambo repent ennyukuta zibayita re prefix ebyo no mu Luganda byatulemera naye kika tugambe ki addinga value kiina meaning kyo nga kyo Katonda agatako kigambo kirala remember repent rewind revise ekintu ekyo kitegeeza kudda mabega kati paint kitegeeza mind change of mind paint kakati omuntu yenna agamba nti yenenyezeza Katonda kimugwanda okusookera ddala akyusa ebirowoozo tekiri kukaaba paint tekiri kukaaba kwevulungula genda ku nsozi genda mu nnyanja that is not repentance but change of your mind attitude 2 go back bwe tutula wanoga nti nenenyeza saagenze waka muzeeyi nsonyiwa sazze waka go back genda gywadde olina okugenda wenenye ng'oli dayo rewind so si saasobodde kujja taata munnange onsonyiwe that is not repentance taata nsonyiwa saasobodde kujja kanzijaawo olinga ngamba nti bwe mba nzimbye ekibaala kyange
nentuuka nendabanga kale nakolamu ensobi okuva mu kyaki nenzimba ekibaala kyange. Ekibaala kyange kireeta akasente kati kale nenenyezza okukizimba naye sikimenyeewo. Kati isi repentance. Mwagala nkimenye kyebayita anti kasolabyeko dayo wataddewo ekibaala kituufu si kituufu. Exactly, go to the original. Kyekigambo ekituufu, go to the original point, to the true north. Dayo wakyamira oddemu otambule nga bwolina okutambula. That is repentance. N'olw'ensonga eyo okwenenya kwa mirundi 3: Katonda, omuntu, naawe kennyini. Ekirala manyi otwogera ku bino tuyinza okukya. Ekirala okwenenya kulimu meanings oba kutuukawo mu mbeera za mirundi 3. Ninyinza okumenyako 2. Waliwo omuntu yenenya kubanga atidde ebivudde mu byakoze. Oyo neyenenya si lwakubanga alina the repenting mind, wabula alaba ebivuddemu nedda nswala nzigwawo bani mu nsonyiwe. Waliwo eyenenya ng'alaba emisinde gy'abadde adduka atuuse wali nga akagwa weekali nagandi banna mu nsonyiwe n'amala okuyita. Okwo nako kwenenya. Newabaawo eyenenya kubanga ate ye atidde ebinaavaamu. Kiringa mukwata omuntu ng'abadde abba. Muleeta ebipiira muleeta ebintu n'akwazanga bannange mbabuulire mu nsonyiwe mu nsansire siriddamu kubba, naye nga tagamba nti there's change of mind attitude. Atidde ebigenda okuva mu bipiira kati bibiddamu. Okwo kwenenya. Nabaawo n'omuntu eyenenya kubanga ategeeredde ddala nga kyakoze kikyamu era neyejjusa okuba nti yakikola, era n'asalawo atandike buto okutambula nga bwe yali alina okutambula. Ekibuuzo ekikulu Babirye omusajja yamuleka nze naawe teryamu onoonyerezaako. Kakati mu mbeera eyo siyinza kwogera ku repentance ye, naye bwagamba nti nenenya olw'obufumbo buno obw'omulundi ogwokubiri bwe nayingiramu, kitegeeza alabika ye mukisajja yamuleka. Kambayeko ku byawandiikibwa ebitono mu Bayibuli ebinyonyola kye mbagamba. Bayibuli egamba nti Musa bwe yali ava e Misiri, Falaawo yamala okufiira omwana we firstborn. Bwe yali agenda agamba Musa nti Musa genda n'abantu bo n'ebisolo byonna na buli kimu toleka n'ekimu, naye nange nsabira. Musa nsabira. Eyo verse ekyo nate saakimanya nti naye yasaba okumusabira. That is repentance. Naye ate bwe bwayitayo ebbanga naga naye Musa ogenda otya ddala mazima. Lwaki sibaluma tumuwondere. Okwenenya kw'omukulu ono yali atidde ebivuddemu era nga yeraliikirira n'ebiyinza okuddako singa alabika yeeyongera mu maaso okugaanira Abayisirayiri. So teyemenya mbu yejjusa nti yali atidde bigenda kuddako kati ebituusi. Katogere ku bwe tusinga okumanya Yuda Iskariyoti. Bayibuli ega yenenya nazzaayo n'ebinusu mu kkanisa. Nabaga bane muto obwere ebyo bibiwandike mu Bayibuli. Talina musango navuga nti atuveeko. Omusajja omusajja guli ku ggwe gwa mutukuza. Omusajja guli ku ggwe tuviireko ddala. Bayibuli ega nasula ebinusu mu kkanisa n'adduka yagenda kwetuga. Teyagenda eri Katonda avuga nti naye nenyese. Yali atidde ebivuddemu. N'olw'ensonga eyo ebyavaamu oba ebyali bigenda ovaamu bye yatya. Era ajja omusajja amaze omukuba bamusibye akakaba bamukubye panchi bamukubye emiggo iro nanga tufudde omusajja kubanga ye mbongo yalaza omusajja ajja kutoloka. Omusajja siyagonoya ono majigisha natambula ne ku mazigire bajja mukwata bata bapulukweko najja tapuluka. Kakati teyenenya awulira mbu yoda kyenkoze omusajja omusajja bamutaze mutisita bagenda basebo sente zizo musonyi obusonyi yinze munenenya teyagenda eri Katonda naye kyewunyisa Simon Peter ekibi kyeyakola kyekimu ne Yuda kyeyakola bwana yali mu Yesu naye ate ye yatulukira Katonda nenga nekyamaze mundaba ze Peter bwawe nti
zimbadde chaliwo kamfaafe era nalayidde lujuze gulo limuti anakwatako njamuka kugira embazi gimudize n'amanyi naye kyamazima zonsazi ni muntu ekyamazima nzikiriza byoyogera bituukirira binnemeredde saasira n'olw'ensonga eyo mwannyinaffe oyo twetaaga nammwe abasubira okwenenya kuwenenya kwakikula era watandaleka musajja waliwali okwenenya eri Katonda. Sikitegeeza mwannyinaffe Babirye okwenenya kwonna naddala nga weenenyeza Katonda n'abantu n'omukyalo oli birina kukola nga ekisooka omusajja omutadde kyekyo, ekyokubiri ng'osazeewo nga tatidde buti bivuddemu nga tatidde buti wabula nga yennyini awula a change of mind era nga yeetaaga okutandika butonde Katonda. Kannyonnyoleko ku mitendera omuntu bw'aba nga yeenenyeza Katonda. Ekisooka kambabule nekino abantu Katonda omuntu bw'aba yeenenya atunuulira nnyo circumstances embeera lwaki omuntu ono yeenenya. Kakati nga manyinaffe bwe yeenenyezza singa kamutanda nga yeenenya lwakuba nti ebivuddemu oba byasubira okuvaamu byemunakuwazza naye nga ye takyusiddwa mu bulamu bwe, kakati kyaba afunye kiri bwe kiti aba afunye okukkirizibwa abantu wabali bakwera mitima bo bawulira byayogera byebatwala timwanyinaffe yeenenyeza. Naye bw'abanga muye tamenyese kubanga Bayibuli egamba Zabbuli 5:1 nti emmeeme emenyese saddaaka Katonda gy'atagaya y'emmeeme emenyese n'omutima ogwenenya, a broken heart. Bw'obanga ddala omutima gwe tegumenyese ku kye yakola nga bamunyodde bunyoozi mukono olwabiki mu nsonyi olwabiki ebivuddemu bigenda okuvaamu, eyo yaba afunye psychological relief. Omanyi tuli mulembe gw'abantu abaagala okuwulira obulungi, ensonga lwaki abantu betalidde nnyo abasumba aboogere baagala okuwulira, ndowooza si baagala okuwulira wabula ebibagumyagumya ne mutuuka okusinga olinaga nti musabe koola mukama mukoowole naye katakulidde bamukoowola batya. Eyo psychological relief. Nojja eri Katonda kati nga kola Babirye ng'oyo neenenyeza obuzima nga tikyokoze kyekirungi naye nga tafuddeyo muyigiriza true repentance, okwenenya okutufu kwekuliwa mu bufunze. Babirye n'awulya bulizi bulungi lyenenyeza naye nga lina makulu gekikoze. Kasita n'ensi yakitegedde nti neenenyeza, kasita n'ensi yakitegedde naye nsi si Katonda. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna bw'abanga ddala agamba nti ayagala kwenenya yeetaaga okusooka okutegerera ddala nga it is true repentance. Yennyini mutima gwe awulira nga yejjusa kyeyakola, 2 awulira nga teyeetaaga ddala kuddamu kukikola, 3 awulirira ddala nga yeetaaga okutandika obupya, a new mindset, a new attitude ne Katonda, okusooka kwagenda ne Katonda, then abalala balyoke baddeko. Era ye Katonda yagamba bulungi bwe yali ayogera ku kwenenya n'abantu. Yesu yagamba mu Matayo nti bw'ojjanga mu maaso ga Mukama okuwa saddaaka n'ojjukira ng'olina muganda we mutaatabaganye oba guwanyiizizza, sookoddeyo nze totaana nange. Waliwo ogenda okudda nga omukulu ate wemulese avuddewo yetabaawo kasooke nkozesa akakisa kano nzireyo. Awo yagala psychological relief, awo yagala kuwulira bulungi nitizijja kuyamba. Yesu yagamba nti musabenga bwe muti tusonyiwe okwonoona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona. Gwe bw'oba waakutusonyiwa tusonyiire ddala ekizakitire nga bwe tusonyiwa abatwonoonye naffe. Kitegeeza mwannyinaffe Babirye simanyi kikula kyakwenenya kiriki, simanyi kikula kyakwenenya kwa muntu ali kutomusayo gikyagala kukola, wabula ekyamazima kiri nti true repentance okwenenya okutuufu ddayo emabega, komaweeka tandika nga bwe walina okutambula. N'olw'ensonga eyo Babirye yeetaagira ddala 2 yeetaaga n'okumanya
omukyalo oyo gwe yenenyeza ye kukwenenya kwe kyetuyita okutangirira yeetaaga ki? Manyi omukyalo ono bw'abaako ne kyeyetaaga okutangirirwa olw'ebyayonooneka ekyo Babirye kyalina okukola. Bandeka mbabulyeko, God is very serious. Katonda ali very serious. Kakutegeeze ko mundagaana enkadde omuntu bwe yeyonoonanga unintentionally tomunoyonoona ku bantu bakkatonda nga totegedde kasita wategeeranga wasasulanga omutaamu kuba kati otegedde nti obadde oyonoona naye nno kyosasulira kyekiri kyewakola nga totegedde. That is how serious God is. Babirye ono yali tategedde anti ate kati gambye oba yali tategedde kati embadde jasi mutandikize eri oba yali tategedde bwe yategeeranga yasasulanga omutaamu olwo yakolanga ategedde ng'akola ate kati oli bubi nnyo n'olwensonga eyo yeetaaga n'okumanya ave ku ebyo byalimu ebyolwali mbu nnyabo maito ojja kunsonyiwa mangu sigandi nnyomola okwenenyako si kyeŋŋamba bannange wabula kyeŋŋamba kisukkaawo damage gyakoze. Yensonga lwaki Katonda Dawudi yagala muka Uliya ekyo mukimanyi bulungi Bethseba namuzala muno omwana muka Uliya bagamba yakemekkereza omuntu anaabira mu kinaabiro kye yakemekkereza gwe mumulingiza alingiza nenanaaba ani akemekkereza wanga alugali ayita mbunaalaba ebisambi nebimusi tebawaayira omukazi yali anaabewuwe mu kinaabiro kye mu budde bw'okunaaba. Mukulu Dawudi Bayibuli egamba bulungi mu Samwiri ekyokubula 11 nti mu biro bakabaka bagenderanga okuyigga ye Dawudi yali mu kulya malawundi bwe ntandika okubuulirawo nsulawo kale abaali amalawundi anaido mind kyabalengera ekyana kiwala ekinaba mu ngeri eyewuunyisa nga tekimulaba namulaba nekisagala nekikamala bumala n'olwensonga eyo Dawudi gyali mirerembe eki naye kyeŋŋamba yakiyingiramu ng'akimanyi Dawudi kubanga Bayibuli egamba mu Yakobo nti omuntu yena teerimbalimbanga mu Katonda yankemi. Katonda takemma ate takemibwa na kibi. Buli muntu akemibwa nga atwalibwa okwegomba kwe ye okwegomba kwe kubeera olubuto ne kuzaala ekibi ekibeera olubuto ne kizaala okufa. N'olwensonga eyo kyeŋŋamba kyekiriwa Dawudi yagala Bethsheba yagamba Dawudi ne muwandisabye omukazi omulala abakazi abalala nandi bakwongedde. It is a statement in the Bible. N'oyagala muka omusajja wano n'omutta nambwa wano yatta baawo yamutta omukazi kyokka ne ku bbaawo okufa oyo Uliya mwolaba bw'osoma ekitabo ky'ebyomumirembe yali kuba generals in the kingdom of God mu magye ga Dawudi generals boyinza okugamba nti oyo nti muhoozi oba katugeze oyo ani oba okeeki omusajja ow'amaanyi mu magye kitegeeza Katumba wamala ekitegeeza Dawudi yateeka mu katyabaga amagye ga Katonda bwe yajjamu generals yali top 10 generals in the Israel army. Uliya kitegeeza yateeka mu katyabaga amagye ga Katonda 2 Uliya ng'afa teyafa yekka. Dawudi yagandiddira Uliya n'amagye ge gaalina abamwetonda abasajja bateeka awali akatyabaga bonna ne bafa because of ayagala mukazi. Kanambuga nti olw'okuba okoze ebyo Dawudi nti omwana gwe muzadde tagenda kulama tutandise okusasulira damages ekimu kukisooka omwana yetagenda kulama. Nambuga si kyekyokka famire ye egenda kudobonkana ate yadobonkana osoma Samwiri ekyokubula 13 ejja kulaba mutano byamukola. Nambuga ekyokubiri bakazi bonna boolina bagenda beebakirako waggulu ku lubiri ng'ensi era babisana ttuku era bwe kyali ebibonerezo nga byali bingi nnyo. Wulira ekyaddako mu Bethsheba mwe muva Sulimaani bali Katonda mwagala kibula muweereza oluvannyuma lw'ebiweereza byonna omukazi oyo n'avaamu kabaka ajazinza okuba omukazi omugagga ku nsi era atajazinza okuba n'amagezi ku nsi kwe tutudde. Anyway Katonda ye aliddawo aged ye bw'akuba buli kyakola kikola nnyo olwensonga nze mwegendereza era nze mutiira ddala kyenjagala okugamba kyekiriwa kati Babirye bino yabikola abimanyi. Babirye yabikola ono Babirye Dawudi okitegedde era bwabaawo ekyokusasuli ekigambo nsonyiwa Uliya nono kati kankuseseeko ebyafaayo biraga nti Zabbuli 5:1 Dawudi yagiwandiika nga yeenenya
ontonde mu mutima omujja nze nazaalibwa mu kibi ne kuberera mange kwe nayonkera naye gwe Katonda emmeeme yese saddaka lwe kwadde yalwanika mu Zaburi ya 5 naye omwana yafa abakazi babibakako ne family yadobokana nga asasulira damage nkutidde n'olwensonga eyo mwanyi naffe kyalina okumanya kiri kimu abe muzannyo ogw'okulagirizamu mukyalo oyo manyi tojja kuzonyiwa teeka an extra mile okumanya omukyalo ono okufuna kukalembereza ddala mu butuufu ddala okutabagana okulaga nenenyeza kiki kyoyagala kukole personal relationship kankutegezeeko nja kukoma ku kino ekigambo okwenenya Paulo yayiganya ayitibwa Sawulo mu ndagaano empya yawandika ebitabo 12 mu ndagaano empya yayiganya abayigiriza era omuyigiriza esooka okuba amayinja bamwita Stefani yamutta Paulo najja akkiriza enjiri Yesu yamusika nagenda Damasiko soma Bible mukimanyi era neyenenya naye basoma Kolinso ekyokubiri essula 12 Paulo agamba Mukama yaganya eriggwa eri omulabe Sitaani okunkubanga nemenga okwegulumiza ebyafaayo ebisoma abasoma ku byafaayo Bible history balaga nti Paulo yasinkana Yesu kitakala kyamukuba Paulo yatuuka kufa nga amaaso gakulukuta naye Paulo yazuukizanga abafuna amaaso gagakulukuta Paulo yazibulanga abazibe nga ye agagakulukuta yazibulanga abazibe anti agambye yaganye omulabe eriggwa a thorn in my body okunkubanga okunjigiza okutanyoomanga era Paulo ye yasinga okubuulira enjiri as a sign is paying for the loss he made. In fact, Paulo yalinga agata time ya Yesu. Chokola imigize yasinga okubuulira era imigize yasinga okubona abasoma Kolinso ekyokubiri essula 11 yagamba nditaliyo muyigiriza ba Kristo Yesu abonyebonye kunenkana nanyonnyola nze napaaka emirundi 3 nga nsuulibwa mu buziba nakubwa emiga embooka ez'Ekiyudaaya asatu mu omwenda emirundi gye sibala nze nakuwako amayinja nempona buwonyi nayitako mu ddirisa nga bangi amenye okubona naye yamaliriza asonyiyiddwa okusonyiyibwa osonyiyibwa naye ng'olina osasulira damage you must Katonda si wajjo kyokulaba abantu abasinga balina omuzannyo abantu bagenda ne balowooza nti okusonyiwa olaba oti munnange ensonyiwa omanyi munnange abamu bamanyi n'okutukaka munno mwetondere ayo psychological relief mwagala kulya bulizi bulungi n'olwensonga eyo mwanyinaffe nze mwegayira she must take an extra mile agende omukyalo oyo gwe yasobyako amwetondere mukyalukire era restriction okutangira okwetagisa to atone for her sins akukole ekyo kiba kirungi nnyo maaso ga Katonda 2 n'omwami gwe yayenda naye naye amwetondere n'omwami gwe yayenda naye naye amwetondere yetonderani Babirye yetondere omwami ye yakwana Babirye naawe bwe yagambye Babirye anti era omwami yakwana omusajja omwami yakwana omukyala kambuuzi omwana omuto bwangamba okulya obubi nembulya twetonderani bagambe baabo nabuuza nange njagala omuli omwana omuto bwangamba okulya obubi nange nembulya ne bajja bakwata bagati omusajja omukulu ono ali atya obubi naye kati omwana wuuyo kati tugamba ani ababetondera abulagga okubwa bukubu ekyamazima kubanga bakusuubira okuba nti gwe oli kyakugamba okimanyi nanyumyanga naawe omwana olize nnala omwetonde omugaa ti butuufu nkoze bubi nnyo okwonoona erinnya lyo n'ekitiibwa kyo nkuvodde n'enkatagga bwe ŋŋambye nti onzikiriza ompadde obubi nembulya nkuvodde era onsonyiwe n'olwensonga eyo Babirye was a spiritual general, was a spiritual mature person. Yali mukulu mwoyo. Kitegeeza ye yakaleeta. Babirye Dawudi yali amanyi buli kintu kyonna ng'ali machuwa ennaafu nga kyakulabirako mu bulamu bw'omwoyo mu byakola ng'ali ku ddala nga yalina okulagirira talina bw'atandika kugamba n'omusajja amwetondere wadde omusajja oba oliawo yakwana Babirye ate kati omwana omutako kati oba oli ekyoleeta kyaki oba oswala n'okuswala ng'ogamba nti omwana wuuyo banne yandagiridde ti nangamba kwate ejjambiya ntemente ya neiba
era ngitemye nze njimaze naye wuuyo omwana mubuuze nammwe anaababawulira nganze ndi mukulu ekyo kyogera oyongera kutunyiiza bunyiiza kituufu tekiriiyo n'olwensonga eyo n'omusajja yennyini alina okumwetondera naye ate mu ngeri ey'enjawulo nebaza Katonda olw'ababiri kubanga yakosezza obuvumu obundi obuvumu that is a very big step bw'abanga teyatidde byavuddemu oba bigenda kuvaamu ekintu ekyokubiri Babirye afuuse ekyokusoomooza eri pasita Bujingo afuuse ekyokusoomooza eri pasita she's a rebuke kyakusoomooza fumu ddene eri Bujingo kisooka kulabula Katonda akoona ku Bujingo ninkubuulire ekiddako kyekino era akozesa omuntu gw'amanyi obulungi kubanga ne Babirye ng'ayingira mu bufumbo bupya yali alowooza ali successful yali alowooza akimaze ne bwe baayogeranga nga tawulira natuuka n'okudduka agende bafune essanyu ekyo nga Bujingo ali mu circumstance eno kulabula nti togenda gy'olaga aliyefu olaba abavaayo bajja bakaaba eyo gyodda ng'ate ggodde kyekisooka kulabula ekyokubiri fumu ddene nnyo eri Bujingo kubanga ate Babirye ku Bujingo ate Bujingo ye musumba wa Babirye bw'abanga Babirye asobola okuba neyemenya kate Bujingo olina kwevulunga okitegedde emirundi ebiri it is a rebuke to him ekisooka kumulabula ndi gy'olaga kuttefu ekyokubiri oli omwana obanga yemenya obanga omwana omuto atula mu nfuufu naga nti bannange munsaasire openly munyambe gwe Bujingo oteekeddwa buteekwa kuba Bujingo yandisoose okukola ekyo n'akolera Babirye ekkubo n'abalala balinga ye naye bw'abanga Babirye yakikoze kamuseseeko mu kitabo kya Yeremiya omanyi Katonda ansanyusa bane munansonyiwa nze sagala nnyo babyandikwa babyagala mujje mu Bible study mu kitabo kya Yeremiya Katonda yagambako olunaku olumu nabbi mu kya Yeremiya Abayisirayiri olwo Katonda beesibyeko nnyo mwenenye mukomewo gyendi mwenenye repent nga bagala tebawulira kanagamba Yeremiya namuga nti waliwo eggwanga babayita ba Rekabites eggwanga eryo namuga nti genda mu ggwanga lya Balekaabu nti bagambe nti Mukama bagambye ateeseteese ekijjulo mulyeko naye ateeseteese omwenge ateeseteese ente ateeseteese okuduulikana Yeremiya n'agenda mu baana ba Lekabu n'ababulya nga bwekyali ate Yeremiya was a national prophet. In fact, an international prophet. Si wa Isirayiri okukabula n'amawanga amalala. Abaana ba Lekabu achifu ne batula ne bamugaa nti tubiwulidde muzeeyi by'ogambye nti naye ddayo Mukama omugambe tetugaanye be ba Lekabu bali yeno muge tugaanye n'abagaa nti mutya n'abamugaa nti ati ffe jjajjaffe Lekabu yali afa yatulamye n'atugaa nti tuli baakuduulikana tubeera muziweema tulunda nti tuzimba mayumba nga bwolaba abalaalo b'olwaleero abaana ba Lekabu bwe baali Yeremiya n'agamba basajja bano kati kano yantumye okuyigayo ki genda omugaye tugaanye oli nabbi wa Katonda era Katonda yakutuma negenda omugambe tugaanye tetuyinza kujembera bajjajjaffe naddayo Yeremiya ng'anyize namuga nti tuseewo abasajja naye naawe president nawe kuti bali bantu kikula kibali bali Bayisirayiri bakubi anamuga nti Yeremiya bali si Bayisirayiri bakubi nti abo nno bagenda okubya Isirayiri era egenda kati maze okusala ekibonerezo ke bagambye ekyo nsanze ekibonerezo bagenda mu budde emyaka 7 nti kati ekyo kivuddewa nti ati kubanga myaka 7 namuganda tekijja kiti abo basaliza batya Abayisirayiri omusanga batakkiriza Katonda namuga nti anti kakati obanga abo basizza ekitiibwa mu bajjajja abo abaafa nga tebakyayinza nakwogera gye bali olwaleero naye kye babagamba nga tebannafa bakikalambiddeko nange Katonda we bagende bagati tujja kivaako naye mwe Isirayiri nze ayogera nammwe omulamu atafangako ate atafa nga mumpulira everyday ebyange temubikwata ne mugaana ebyange munnaggwanga n'akwata ejjajjajjaawe yafa kati kaweddemu mugende muddo emyaka 7 kiki njagala okugamba abakulentinga ate nga mutuufu balina ekintu ekinafu ennyo kibandike nti oli yafa n'okufa kale yali aganya teka tunywe wamma tutweriire wakati eyagamba yafa tikati atugamba ki nene baga nti wadde mufusebo
totawana nga bayise Katonda akungula mbulikana kwayogera nabo atafe miremene batakyukata gwawa balisa abalabirira nibagandi byagala ticha mbane mwene nyindi nze ngaziveeke ezo agambye atya agino mugenda naffe tumuziya ate kati Katonda ffe twabireka dda ebintu kikyingizako kutuukako Babirye ku bujinga abeera leka baiti era Babirye kati bujingo bwatenenya bwabana bagana akantu bwatenenya kuva mu katemba gwalimu kaweddemu kubanga omuleka abo amaze okulaga ndi asobola okugondera ebibamugamba mumunafubwe n'avayo open n'ayogera ng'omusumba toyinza kuvaayo kaweddemu ensonga ekyo kyakubika nti gyakuteba mulabudde ekigenda okuddamu ekyokubiri kubanga ekyamazima obuweereza bwa Babirye bwaddirira nnyo obutaba kugwa nono ensonga eyo ekyo bamusongeddeyo musumba jadda alina okudda wali oyabuleka atomanyi ekisinga okuluma nekino kankibagambe fe abatannagwa nga nange mwimbi bwenenyeza Katonda tosobola kuddayo tosobola kusukka wakoma bwenaaliko okunyonyola bino nja kusulawo bwewenenyeza Katonda tosobola kuddayo mu kisa n'osukka we wali okomaawo kankubuulireko Kabaka Dawudi abanyunya ebyafaayo bagamba nti yatuuka kufa ng'omutima gwe gukuta amaziga olwaki kyeyakola kubanga yaliwo ng'obwakabaka bwe bwingi ng'alaba n'agage naye nga bayibuli ekyaleeta bino byonna nga yeye naye ng'ate waali era neyenenya n'okwenenya gambe biringa byaggwa yenenya nekano naga nti Dawudi sina buzibu naawe kale okolezezza olutambi sin is power nze bwenkoleza olutambi luyiira kanguleko Tomu bwebaka ku mukazi omulwadde wa siriimu wenenyagala nakusonyiwa siriimu tavaawo toleeta lwali yo sigala naye era akuluma Katonda naga nti nkusonyiye bulungi nnyo n'ofa ne siriimu wo baba bakusonyiye ekyolo ate Katonda kyosiga bannange nange tusiige Bayibuli Katonda ajja tunyumira Bagalatiya 6:7 nti kyosiga kyokungula bw'osiga kukwebaka ku mukazi omulwadde osizi okungula buki ye principle kati ebyokwenenya eddoga nakusonyiwa bakira wabula kiri wasiga kati Katonda bw'agaana okukungula ebyewasiga aba wakanya nekyokwo aba yewakanya kuba ye yagamba nti kyosiga kyokungula kati alinga agandi ngenda kusiga omukyumwa asange nga ali omuyembe kati Katonda bamufuusa olwatandisa okubiisa abantu amagi Babirye ne bwanadda n'ayimba gospel yeetaaga mulembe mulala okumukkiririza Babirye ki ono tomanyi ono yali abbye mukazi omusajja wa munne kankubikire ne kino kyokka yamuvaawo kankubikire ne kino mu Bayibuli abantu bonna abaagwa kyetubogerako ono yakola bwati Samusoni ono ogamba kazi kaddeera gwe kakemukole naye Sawulo ono yettanga abayigirizwa gwogamba ngamba Dawudi ngamba Dawudi eno yagala mukawuliya Dawudi oyo naye kyewakola kyetukujjukirako ebirungi byonna twefulanga batabiramu kitegeeza ki oluyira bwe lukoleera luba lukoze lutya n'olwensonga eyo yebale bwabanga nenyiza amazima agenda kutegeeragana ne Katonda we bazzeewo enkolagana that is very true n'abantu abasobola abatono bazzeewo enkolagana naye okuddayo mu kisa process givendako ekyo kati that is too much too late naddala sigamba tosobola kuddayo wabula kibaita public sim toyinza kuddayo ekibi ekyo kyali nga bolaba njagala mukasaba nti nemwagala byakipulu nesaba natamanya awoddeyo mu kisa otandika muto naye bwe kiba nali public sim toddayo mu kisa era tebakulimba omusumba ina takulimba you cannot go back to the grace you had kasituba bakola public sim nanko ekyokulabirako Dawudi teyaddayo in the grace amaka gatandikira olubakabaka mutani nabutwala bakazi nebabakako nakoma mubwakabaka nebitabuka mutani we Solomoni nodda kubakabaka nebawuyuzamu nebamuwa amawanga 2 bali nebatwala 10 full stop teri yo Dawudi addamu kwogerwako bwogenda ku Samusoni yafiira mu kibi public sin era sala yasaba ne mukama nyamapira abantu bano
ntukize ekigendo nakyo Watonda. Bw'ogenda ku basajja be tuyita baba tosobola kuddayo. Ekizeba Petero nti kyali kakyama. Omubiri gwa Kristo gwe yeetondedde gwe guliwo mu Uganda. Ye kanisa. Ye kanisa yonna. Kanisa ino okutwaliza. Bw'otaba munnaddiini, ekkanisa tugamba Abakatoliki, Abaprotestanti, Ababalokole, Abaseventh Day, Abanglikani, Abaki. Bonna mubiri gwa Kristo. Buli muntu yenna ascribinga oba asekitiibwa ku Kristo. Abeera mubiri gwa Kristo. Naye omusumba agambye nti okwenenya engeri gye kuliko kali kari kuddayo. Kati kitegeeza byonna bye wawambagatira awo mu kaseera ng'owasobeza, kitegeeza olina obbita bigwe atoddeyo wali wakoma okutegeera. Ate n'ekyokubiri akkirize nti kati damage. Ani damage? Babirye. Bane, bino ebintu twabadde munnange twagala kubikkiriza. Damage sebo manyi kitegeeza. Spiritual damage, yes. Oh. Eggi nga ligudde wansi ne mukako. Teritambula nga ggi litanayatikako. N'olw'ensonga eyo akkirize, I'm not judging her, but I living a life as a damage. Tosaba pressure. Possibility y'okubeera nti graduating okuva mu damage yaddeyo mu. Anti kugambe teri yali graduating. Ayinza okuba yagenda so. Ekibi kye mu Bible nera mukaga mukaga ebirimu abantu abasoba mu meka nga kwegamba abantu ekirungi baba bayinza kulenya kwa mazima akikoze eka ne batabaganye awulira emirembe, but if people judge you they have the right. Omuntu ina abantu olwokuba yakikoze kalozi banavaira amogerako oyo anjajinga atya zekasane nenyeza you were damage. We refer to you era jokola Paulo ye yakikola bulungi nakkiriza nti ame spiritual damage. Buli yatuukanga nze yakubanga bayigirizwa amayinja ate zinalingira Damasco ongera kuba ttano okubasiba mukama Fernanda bikira yenze kennyini nze Paulo yatasite nze Paulo nga yayogera. He accepted his spiritual damage. N'olw'ensonga eyo tamenyekana bantu kujajinga they have the right. Akkiriza ekyo kyali okitegedde ate n'obulamu bwe tiwekangabiriza nnyo live a simple life because you were damage. Kaka tulinde abagenda okumya ne Katonda mukama atuyamba bakyayimiridde tuleme okugwa atuyambe wabebega nti ayimiridde yekuuma aleme okugwa ate ayimiridde ayamba okusituka. Ekirungi bwe wakwenya kwa namaza true repentance ayina enkolagana ennungi ne Katonda. Abantu betwogere biddako that is not so much an issue, but ye mujjawe oli alabe engeri personale yayinza okulaba nga azaawo enkolagana eyo mu mwoyo gwa Naluganda so si kudda ku kamera mu kutuusa mu kimukakatako okulaba nti amakago gaddawo. Kyandibadde kirungi kubanga asobola okuinvolvinga abantu bangi muntu wakitiibwa asobola okuinvolvinga abantu bangi abasobola bayamba ne batabaye directly. But the issue is omukyalo oyo amwetonde mu ngeri eri personal ebitali bya public ne bikoze bitya naye awulire nga omukyalo ono alumirizibwa kubanga ajja kwagala okukozesa publicity gy'alina akozesa kamera alowooze nnooli amwene mutonde. It doesn't work that way. Oba kitegedde wamwenenyeza wamukozesa ye ng'omuntu personally and publicly, then for okulaba publicly wakikoze then personally naye olabe ng'osobola okukola kikuba kyaliwo omulamu kyekirungi. Singa abadde yafa kyalibadduke naye nga bwakyali omulamu take an extra mile. Amanye damages ki n'oli byeyeetaaga kiki kyayinza okwetaaga ddala mazima okukolagana mukolagana okwannamadala okulagira ddala nenenyeza nandyagadde bwe kiba kisoboka nsasulire ekibi kye nakola. Manye abantu balina obuzibu bo balowooza mbo ku musaala begulugoosa byaggwa ekyo tulikiigako naye kale kyenjala ogamba kyekiriwa olina obuvunaanyizibwa ne Katonda olina obuvunaanyizibwa ne bantu bano olina obuvunaanyizibwa n'abakennyini anti byonna byanjawo kweri. Kakati ate omwami ow'obufumbo obwasooka baali ba divorcing. Leero bannange mwana atoleza ebibuuzo kakati nno bagamba mu divorce bwe mudivorcinga towasa tofumbirwa paka ng'oli afudde bonna weebali Babirye waali n'omwami oli eyasooka waali badivorcinga mu repentance nga batukyogedde olwo tudizaayo ddala paka gye yava Babirye.
Kyebira true repentance. Bano bw'abamala. Adeyeri. Ewe yasooka batabagane oba si kyo. Naye bannange taddamu kufumbirwa ne bannange. Olugendo naye nga luwanvu omukazi bamuleke. Kubanga kakati anaagenda okudda eri nga n'omwami oli naye yawasa. Olwo ate ng'afuuka trouble causer w'amaka. Kakati abawa ddembe. Okuwasa okufumbirwa. Ate tusikufumbirwa abawa ddembe okuba yekka kati oli bw'aba yafuna yamwesitaza n'afuna omulala n'obwo naye ayinza okuba yamwesitaza naye kati ekikulu kiri ekisa kyakanona kimumale atandike bupya ne Katonda ne bwe kisoboka ng'oli akyaliwo yamulinda adde ewa bbaawe. That is true repentance. Bwe bityo nno bwe bibeera ku Tomusayoggi bingi olumu tubyerekereza olwakadde ate ne tutayagala kugamba video kuwanvuwa nnyo kisuse. Tujja kudda omulundi omulala. Comments zibeerewo wansi awo, likes zibeerewo, osharinge mu banno. Abantu bangi batwetaaga okuwulira obubaka buno. Olumu tetuba mutuyinza okulabika nga abali personal naye tuleeta omuntu oyo gwe kiba kituuseeko tumuleeta ng'ekyokuyiga kubanga tumanyi Babirye bangi eyo abamu beenenyezza abamu tebeenenyezza. Kati tuloyogera ku Babirye ono alina public image, alina kamera esobola okujja nemutunulamu nga yeetonda oba nga yeenenya ensi yonna neetegeera. Naye waliwo Babirye bangi eyo nga beenenya beetonda abamu tebeetonze naye ng'ebyo byennyini bye byabatuukako oba bye bakoze naye nga kale nno tetuleeta Babirye nga Babirye nti tumusojje nedda tukireetanga engeri nammwe abalala engeri y'okuyigirako tuyize beenenya batya oyita mu mitendera ki egy'okwenenya. Waliwo okwenenyeza Katonda kwa njawulo, waliwo okwenenyeza abantu bannaffe be tubeera nabo nako kwa njawulo. Naawe nnyini ng'omuntu weenenya otya ye bwe weenenya biki ebirina okubaawo? Olina okuddayo ewaka, olina okuddayo wali we wali nga tonnatandika kusobya. Bwetyo bwe tubeera ku Tomusayoggi musubscribinge mulayikinge byonna ne comments n'okutuchallenginga osobola okujja n'otuchallenginga lwakuba tutera okugamba nti ebyawandiikibwa kyetaaga ne tubichallenginga n'ebyawandiikibwa. Tumirako omwana muwala Maria Nalubegaawo birthday etuuse yankya nga 26 nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Kati kyemmanyi nti gwe ate omwaka ogugwa olwo gutandika nkya omupya omwaka omulungi ogw'emirembe n'amazaalibwa amalungi. Omusumba olinayo kwomaliriza nako tugende. Nange mbebaza nnyo abali ku Tomusayoggi okusooka kwa byonna atumira n'abantu wange nnyo Mukama atunyweze okufa kwe kuba kutwawula. Ekintu ekirala njagala okubategeeza nti nga Kingdom Revelation tulina bano empezeza omwaka mulamba mu buweereza era nga 27 obwa February tulina kuba n'okujaguza ku kanisa wali e Munyonyo nga 27 luba lunaku lwa Sunday okuba n'okujaguza alina okubaako okusonda kutukola tuwere okulongoosa obuweereza. Kunosonga mbasaba mwenna ba Tomusayoggi osobola okujja n'obeera atasobola kubeera osobola okuweereza obuyambi obulamu obweza bugendera mu maaso kubanga mpezeza omwaka mulamba ng'obuweereza Mukama tukoze bulungi. Kunosonga mbasaba mwenna abasobola okujja mujje n'ennamba yo gibasomere. Ennamba yange ayinza okwagala okukunoonyako okukuwa omunwe gw'ebbaati oba ensawo ya seminti. Amiina. Ennamba eri 0704 54 23 91 07 04 54 23 91 wali n'okyale gy'olaba ttoomu ono era nsabira ddala ssebo ku lunaku olwo Tomusayoggi tupaakinge wali ebigenda mu maaso tubikwate tujja bisaako ku mukutu kuno ku Tomusayoggi. Amiina. Ennamba z'essimu zange eza Tomusa ziyitawo wansi mujja kuba muziraba. Tomanyi oli ayinza okwagala okuyita ku email yange eri musazitom1@gmail.com era nawo oba onfuna ne ku Tomusayoggi temwerabira ku subscribing.
omukulu manti pro yabadde ku kamera amina yatukwatidde ebifaananyi bino amina naye tumwebaza nnyo amina akuume omukulu Edi Rasta Edi naye abadde ku bbali awo ng'ali mu byuma naye atetenkanya yetegerezeho tubyogera bwe biri amina kale tubatumiddeko nnyo ntumirako maama wange awe Kasubi nali simanyi nti bannyinaze ne baganda bange bagira ne bamuwa essimu ne bamugawa waayi mwana wo mutabani wo nagenda okuddayo nga nanti waayi obubaka bwotuwa tubufuna konzi obubaka butya nti badde olowooza nti obuweereza tebututuukako omukute tuguliiko nze nali saabanyega kumbe bagubeerako nnyo naye ne maama nkwebaza nnyo okubeera nga ofuna akadde n'olaba abatabani bo bye bagezaako okuyigiriza eggwanga kyemmanyi era byonna ensiga evawuwo akuuma atakuumira mpeera mweraba